Yesinkwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza kyaddaaki amaze n'akutuka amaze n'assa omukka gwe ogw'enkomerero. Nkulamusizaako nnyo oli ku UG Updates TV kw'osinza okuba ng'otuwuliriza. Webale nnyo okwekumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Bw'agala otweyungako kiri wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako. Oluvannyuma ku makya olw'okulangirira Muhammad Sseggirinya nti afudde, naye oluvannyuma abasawo ne bavaayo ne batangaaza nti newankubadde ali mu mbeera mbi naye obwongo bwokka bwebase n'ebitundu ebirala, naye akyalimu ka organize akatono ennyo akalimu obulamu. So tetusobola mulangirira ng'omuntu omufu, tusobola mulangirira ng'afudde. Era omusawo n'atugamba nti no yeetaaga just care, love na kumusabira. Mu kaseera kano Honorable Muhammad Sseggirinya abadde yeetaaga just miracle, kyamagero okuba nga obulamu bwe budde engulu, kubanga already bubadde ng'obugenze. Kati finally Lubaga Hospital evuddeyo n'erangirira nti amaze okussa omukka gwe ogw'enkomerero. Amaze okussa omukka gwe ogw'enkomerero Honorable Muhammad Sseggirinya. Saako n'eri mu Parliament bamaze ddodo kuyisa nti Honorable Muhammad Sseggirinya, Speaker wa Parliament Anita Among amaze okuba nga ayisa okubika kwe nti avudde mu bulamu bw'ensi eno. Gwe mukwano gwange ali yampuliriza, era gwe abadde abuusabuusa abadde tomanyi kituufu. Honorable Muhammad Sseggirinya amaze okuba nga assa omukka gwe ogw'enkomerero. Omukama Katonda omwoyo gwe agulamuze ssa. Kitalo nnyo nnyo ddala. Ebyamaziika ge tebinnategeerekeka, gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Muhammad Sseggirinya amaze emyaka egikulungulwamu 2 ng'afoosa n'obulwadde buno eri mu Aga Khan mu Nairobi, nga bagezaako okumujjanjaba nga bagamba nti yafuna ekirwadde kya kansa. Obukulembeze bwe tabweyagaliddemu wadde n'omulundi n'ogumu ogwa ddagala, kubanga yali yakalondebwa ne bamuteekako emisango n'agenda mu kkomera gy'amaze emyaka 3. Eyo gye yava n'avaayo ng'apookya n'ekirwadde ekibadde kimulya paka ku ssaawa za kakati bwassizza omukka gwe ogw'enkomerero. Gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Bitalo nnyo ddala. Sharinga, commentinga, tambuza vidiyo etuuke ku buli muntu. Bitalo nnyo. Ebyamaziika tugenda kuba nga tubibaleetera tubategeeze enteekateeka bwe zigenda okubeera. Gwe mukwano gwange ali ku UG Updates TV. Mwebale kwekumira ku UG Updates TV. Mweraba.